Akomewo bane munye bana mawuli munye abo mwana nga akomewo kyekyo kanye nsaba bakabira kwa mwana nga akomewo banange nange munye abo mwana nga akomewo kyekanye nsaba banange munye bana mwana nibe sibana banange ndabyese. Buli lukya wabeerawo ebibalukawo naddala mu baana abatwalibwa emitalo w'amayanja okola naddala mu bitundu by'e Buwalabu. Olunaku olwaleero abaana basoba 20 basazeko olukiiko lw'eggwanga olukulu nga baagala okusinkana omukubiza w'ekiiko lw'eggwanga olukulu omuli okutulugunyizibwa awamu n'ezo ezibabbiddwako. Mu lutuula lwa bannamawulire olutuuziddwa omubaka wa Mukono Betty Namboze Bakireke ategeeza nga gavumenti ya kuno bwesaanidde okubaako kyekola olw'ensonga nti bannayuganda bangi abatwalibwa emitalo w'amayanja wabula nga abakungu ab'enjawulo mu minisitule evunaanyizibwa ku kikula ky'abantu emirimu n'okwekulaakulanya balina emikono mingi mu bibiina ebitwala bannansi emitwalo w'amayanja. Wano avuddeyo n'ategeeza nti gavumenti esaanidde okweddiriza obuyinza buno nga bwe kirabikwa mu mawanga ag'enjawulo ng'eno gavumenti zaayo zisobodde okwenyigira butereevu mu mawanga gano agatwalibwamu bannansi baagwo. Girabise mu Middle East gye giri gavumenti egiggyemu amakampuni amabbi yeetekewo ekitongole ng'ayagala emirimu ava e Buwalabu najja wano n'atwala abaana baffe n'akola endagaano obutereevu ne gavumenti ng'amawanga amalala agategeera bwe gakola. Tewaliwo awakanya abaana baffe genda kukola wano mu Uganda, tewali mirimu ebweru gifunyiseeyo, twagala gikwatibwe bulungi tugiggyemu abafere n'ababbi. Bino bibadde bukyaliwo ebiti ne walitewo omuwala Silivia Muvawala ng'ono nsibuko y'e Busoga ono yatwalibwa emitalo w'amayanja okubaako kye yeekolera wabula yagenda okuddizibwa okwabwe nga wayaggwi. Ono ategeeza nga bwe yasanga ebintu eby'enjawulo omuli n'okwagala omutuusaako ogwa bulisa amaanyi ate n'okukola emirimu egy'obuteebalira. Ekivundu nga mpunyiza ekivundu kyentaliiko sentamanyiiko na mutu na magulu kiri kyennyini naye nga mu njunzi zekka kye nze mbeeramu. Abalala bedduka emisinde nga tebabeeramu nga bandaba nga badduka emisinde bonna. Omwala ono yagenda amaze omwaka gumu e Saudi naye bamwako omusala gwa myezi 3 ne bakomaawo esimu bagimujjako talina kyalina kati mukudde yagana kavuya na silipa entebere tamanyi oba yatuuka atya nesenga we yamwekanga bwekanzi mama we yafa taata we yafa. Kampuni eyatwala ono zimu ku ezo kampuni ezimanyiddwa era ezaawandiisibwa. Ono bibadde bikyaliwo ebiti ne wabeerawo omusajja omulala naye ategeeza nga bwe yeetaaga omwana we okudda okwabwe anti kampuni y'emu eyatwala Silivia n'owe era ye yamutwala. Ogw'omukaaga nakati bagufula musango katwawa omusango lino omusango gwo nemvuga kati ane wabo omusango momuwaba nze mpaaba tikatugwalisa omusango wano biri mu Saudi Arabia kati ate byakoma okuyiwera basaawo maanyi ne ganzigwamu nankubira nitwogera naye nangamba taata oba otunda ttaka tunda nsobola okuva eno tunda ettaka nva eno embeera gyendimu mbi era bw'onoogaana nja kwekula ekirala twekola kibi. Bino nno nga bikyaliwo ebiti anti bano bo basobola okutwalibwa emitalo w'amayanja wabula waliwo abalala nga ne buli kati tebatwalibwanga mitalo w'amayanja naye ng'ensimbi zaabaggyibwako dda amakampuni agali gaagala obatwala. Bano akadde kano baagala baddizibwa ensimbi zaabwe era nga tebakyayagala kugenda mitalo w'amayanja. Kosi kubanga Middle East yali eyasinze erinnya ate almost ye yasooka e Uganda ne bangamba yeri best company we nagezaako okunoonyereza bwe nagenda bwe gwatuuka mu gwokusatu gw'omwaka guno ne mbagamba naye njagala ssente zange sikyayinza kukola ki kugumiikiriza kuba nali ngenda lwambeera nti etabuse ne still singa nasigaza ssente zange naligumye nga yadde nfuna mutwalo omwezi zandibadde zinkoledde okusinga we zikola ki bwe ziri eyo sikyayinza kugumiikiriza ne banga Arthur eza receipt $5,000 ezitali za receipt $3,000 Kibira Lawrence eza receipt $2,220,000 ezitali za receipt $6,000 nabiteeko Kathe oyo jjo bamugize ne bamuweza tuveeko Nsubuga Musa eza receipt $5,000 n'abirimu ezitali za receipt ne bamuwa 5 jjo n'atuvaako. Bothers me a lot with Middle East consultancies. Police presence at their premises. When you go to demand for your money, they usually like calling people at 4 p.m. They bring in a truck of Uganda police officers and they intimidate everybody who comes there.
Yes. Uganda Police Force. Abamu ku bano balina emirimu egyabwe gye baali beetandikiddewo wabula nga we buli kati bali mu kunoonya mirimu. Isa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.